Mutima gukubaganye weyita sunda bia tumunywe abali kwa chobalu ndoza intro abana mukama wa Yesu Kristo ebasibwe ntaka sanga mwana nakumulinda mulaba nga benje wencha mu kifo kino gadgets bastadde omuziraba nziba abankuteko abakunganyiza omukwano gw'abantu bwera boogedde ngawo okuteekayo ekyango lw'ensonga balina gye bannonze ennaku z'omwezi nnya mikwano mbegayidde mujje mu kifo kino mukijjuze tuswaze eddogo tuswaze sitaani kubanga nze munnaye kuva linavayo nendoboka neziriyesanga omuntu akuzza mu bwavu n'abakuvuma obuvumi nti oli mwavu ekyo ekintu ekisinga okubeera ekibi ono kireva gye bamulaba ng'omulalu oluza mulalu naye obwavu bukuluma ne bukutuuka ku ggumba n'ofuuka omulalu nebulako gwokabira ono kireva gye gomanyi wasula mwatuuse wasula manyi wafaanana alina enjawulo n'abagobeddwa bano abali ku situliiti naye ng'okimanyi nti embeera mbadde ngamba wiizo yasomozza Kamiliyoni ategeera n'asomoza maama wa Kamiliyoni n'asomoza Muzeeyi Mayanja n'asomoza Palaso omuntu bw'akola ekirungi okyakulikola ki kati wiizo ki apositinga kireva gye nga Kamiliyoni anti kyembadde nkugamba anti kitegedde kyenkola totegedde logiki nti wiizo mu famire wiizo yabalaze nti ate ategeera okusinga n'abaamuzaala kati yogera kireva gye nze kyembasabira kwe kusasira ekintu kyakabanga bakikoledde mu budde obutali butuufu famire y'Amayanja tubeegayiridde temugeza ne musala ku Jinja Road olunaku olw'enkya tubeegayiridde mwamusuulawo ne muleke ensi yamulonze ne musitula omusajja ono mumulaba ono omusajja yali superstar nakati akomyewo okubeera superstar ayina ensonga enzikiririza mu buwangwa omwana ono yaliko eddogo yensonga lwaki Mukama Katonda namuteekako ekyo amagezi n'ayimba oluyimba nti eddogo lyafuuka ate bannayuganda ne bamwaniriza bamusuula ne bamuteeka mu kiwonko mukkirize mugaane kireva gye yaliko eddogo famire y'Amayanja tubeegayiridde nze stage manager ne ku mulyango temugeza ne mulinnya ku Jinja Road ku lunaku olw'enkya mumuleke ebirala saala kuyingira deep kireva gye ensi yamusitudde bannayuganda bamusitudde ne bamuteeka waggulu alina ensonga lwaki yayimba eddogo lyafuluse ekyo nkibagamba bannayuganda lwaki basizeho okumubeererawo olw'ensonga nti yasuulibwa n'asuulibwa mu kiwonko woolabira omwana omuto asembera eddala okubeera omutozi omwana wange omuto n'amala avaayo n'akola statement eya famire nze mba ngimutumye omwana omuto asemberayo eddala omuto omwana wa Kamiliyoni yatunula n'agatamanyi kireva gye nze ne benkyogera mpulira amaziga gagala kuva mu gundu ono omusajja yali superstar ne bamusiraanya olina nnyo kabampaane bajjo ebintu si byakabampaane bino ebintu famire yeebale nnyo kale naye tebajja ekibajje twagala kubimanya shoye bannayuganda be bagikoze era be bamugye mu kinnya ne bamuteeka waggulu mulekere bannayuganda be batajja wano muleke aswala ebibye famire y'Amayanja esigaleyo n'eddogo lyayo ekyo kyenjogedde ate nkitegeeza bajjogera nnyo ebintu by'okuwaanawaana no kyenjala okugamba famire y'Amayanja etuleke sala kuyingira deep tekawo mpalano buno omwana bamuboola ono omwana wa famire n'omwana omuto n'avayo n'akola live tutamanyi kireva gye kije kiri osonyiwanga ku muntu omukulu Katonda yateekawo omutima ogw'okugamba nti sonyiwa n'obutasonyiwa weewalanga nnyo okwogera ekintu nga tokitegeeza ekyo njogedde kyange ŋŋanze temumuteeka mu famire y'Amayanja kati oyakula ku kala zange entuufu ndabe Kamiliyoni ku stage ne bamutyani ono ani Palaso n'ono omulala ono yapositinze okuba oyo omuvubuka wange yeebale bambi yapositinze yeebale Kamiliyoni yakikozeeyo Kamiliyoni Palaso yakikozeeyo kakati famire y'Amayanja nobona asala waliko bayita bali ku Fido ku roundabout ya Africana bagenda kukwata ido ndi sodali togeza n'olinnya wane Rugogo stage manager ekyo tukimaze nababeera muzzukulu nababeera mujjwa kasita abala ya famire y'Amayanja temugeza ne mulinnye Rugogo lunaku olw'enkya serious tukitegeeza mukoze fujjo lingi nnyo abantu babakooye ojja kulaba gwe tofaayo tubadde tuva mu security briefing twebaza media zonna ezibaddewo awatali zisosolamu mukoze omulimu gw'amaanyi okulaga nti security egenda kuba y'amaanyi
twebaza mwonna ababaddewo abamawulire mukozi ogwamwe bambi twebaza pulezidenti w'abategesi ba federation empya Abitex Promotions ayewo omubiri naye ffe naye simanyi kyoyiyewo gwe kyakibulira abantu kati bannayuganda mwenna eno press conference yaffe esembayo twatandika olugendo lw'omuyimbi waffe nze gwe ndabanga namba 1 wa Uganda abantu gwe baali banyooma nga buli omu atulabanga abalalu ogufa guno mujala mugulaga abantu ogufa guno mugula banagulaba ng'okwogera bwogezi ti Clever Jane namuteka mu gusaawe gwayika 8 nga bagamba omuyimbi mulalu ne bapromota balalu naye twebaza Katonda tugenda tupuluvinga ensi era teri kisinga Katonda maanyi Katonda yabasazeewo teri kimulema kuba ensi n'okujjula kwa Katonda twalina essuubi nti ogufa guno gonna tugenda gukola obwagazi bwa Katonda twebaza Sound JJ Events ndoza mulaba yasinga Sound mu Uganda atwadde Sound n'amaanyi ge era fe abamukomye mugatoeta bintu bingi leta akawowo leta ebintu babinyuma leta ebintu banyumirwe twagala kulaba ekintu kyebayita quality jeje n'atugamba agenda kuba Kampala yonna Sound yaggweyo nawe makindi ogenda kuwulira ku Sound ya jeje ow'obulindo ogenda kuwulira ku Sound ya jeje tutuuse ku lugendo lwaffe twatandika mbadde nsabamu Katonda nyomanyi njagala nnyo okuwa Katonda ekitiibwa kwali ngenda okwogera bikaawamu ne Mukama asooka atuluŋŋamye Mukama Katonda w'ekitiibwa ogufu guno ogunene bwe guti tuyambe ogujjuze olumya abalogo kubanga basubba ŋŋambi bafuwa emmindi okuva ssaawa 4 paka kiro baagala Clever Jane aswale abali mikwano gya Clever Jane bamuvaamu mu public balaga ekifaananyi kirala munda balaga ekifaananyi kirala kwegamba Clever Jane bwe yadda ku topu Mukama ate n'emikwano gye gyanyiiga ne gimulaga embwa nga gyefula mu public ndi gimuyana nga gimulaga embwa ne Katonda bwe Katonda atayiwa abanaku bwalaba nga Abitex ne Budget kitegeeza kifaananyi kyakulwanirira muntu anyoomebwa kitegeeza kifaananyi kyakulwanirira banaku era Bannayuganda bonna bali mu press conference eno teri mukwano gwasinga Katonda bonna Abitex asobola okuyiwa Bajjo ne Bajjo asobola okuyiwa Abitex naye Katonda yatayiwa tutuuse ku lunaku lwaffe mulindwa olunaku lwanca abaguze tiketi kantale omukisa bebaza mu press conference bagenda okujjukirako waliwo omukyala Rebecca wa London yagula tiketi za kakadde waliwo gwe bayita Nisha Kyerino yagula za mitwalo 15 waliwo gwe bayita Dorini Kajumba Canada yaguze za mitwalo 5 Alexander London yaguze za mitwalo 2 Camera Powers Bukoto yagula za 10 waliwo gwe bayita Hasa gwe bayita Ricky gwe bayita Wakalumba naye ekisingira ddala ekyankwatako omuntu gwengendo osinga okwebaza ye musajja w'ejjinja eyaŋŋamba bamuyita Moses asindika kigaali n'asindika tiketi ya mutwalo n'agamba yo contribution gyetaddeko Clever Jane ekyasingira ddala okunkwata ku mutima nenkaaba amaziga ewaka ne neebaza Katonda namugamba nti essaala yaffe eyiseemu ng'abaddeko Clever Jane omwana yabadde naggulu yakubye essimu ku TikTok nga mumuwulira n'agamba nti sirina transport naye natereka emitwalo gyange 2 mbadde nsaba kujja kugiwa Clever Jane nakwatiddwako nnyo era tebadde tudde emakiryo Clever Jane yagambye papa omukwano abantu be bandaze sigenda gutegeka for granted mpaddeyo ekitone kyange mpaddeyo obulamu bwange nange okuyamba abo abayise mu mbeera gyempiseemu nsuubira nti Clever Jane amalala gonna abagamba nti yalina amalala abagamba nti yalina empisa embi yagamba papa nalokoka navaayo gye mukoze eki gye munsuubiridde owulira bulungi kyekugamba Clever Jane si engeri gyeyamukubamu engeri gyabonyeebonyeemu gyatulye n'edduniya yakubulira ennaku y'ensi weetambula era asekerera abayimbi yagamba papa nsekerera abayimbi aberagira ku bantu ba wansi abantu abo be bakama baffe papa singa buli muyimbi naloza ku kyendozezzaako ajja kusanga n'omwana omuto amufukaamirire ng'amubuuze n'agamba nze nandibadde siragala buliri bwa mukazi wange mwala basebuya nga mubalaga naye ndaga abantu nti ensi nzibu ndaga abantu nti buno celebrity ekyanjawulo nekubera muri yo life kati nawulidde essanyu nga Clever Jane yaboneredde oba yabonerera n'amanya nti talina njawulo na mwana asula mu kisenyi ku kkubo Clever Jane yagamba ekigambo kyo singa njawulo na mulwadde ali kiruddu ffena tulina omusaayi gumu tulina obulamu bwe bumu kati ngenda banjulira mukwano gwange Abitex abeeko kyayogera Clever Jane ajja kubaako kyayogera mujja kubuuza ebibuuzo naye Bannayuganda tetuli seefu buli omu yamba munne nga bw'osobola ekyatukoza Clever Jane mu kufa ogunene suubi nakulaga nti naawe aleera tulaba ku kamera you can make it Katonda tasobola kwerabira ate abantu ba wansi mulina okweba bannange mbadde nkoze ensobi kansoke nebaze Bannayuganda abantu ab'amaanyi bayiwa Clever Jane Bannayuganda tebaviriddewo Clever Jane era nafunye omutima nasuze ensaba nengamba Mukama nkolere ki Bannayuganda ndayiraga Katonda mu ggulu mumpita mulalu bwe ndiddamu neva ku mulamo gw'abantu ababonaabona Mukama ttanga abaana bange nange nanzitiramu nalabye omukwano gye ku TikTok nkugambye nfa bwe ndiddamu nenkola ebyekisibu nawulidde ennaku nalabye abayimbi nalabye abantu ba bulijjo nga bapika Clever Jane afuna abantu nakaabya amaziga nemmanya nti Abitex ne bwakuvaamu oli ne bwakuvaamu ne Katonda akwata ku mitima gy'abantu bebakubeereramu sagala kuleeta ntala abantu mujagala mumanye mwenna abamawulire nti Clever Jane abayimbi abanene bamuvaamu balinga baga kifaananyi kubalaga nti bamulumiriro naye nga
actual sense Kasapa Mulange Rugogo mulaba n'empushinga yabwe nga ntono okuleka Alien Skin David Lutalo King Saha Misa Kisemakula Champion Gudo Betty Mpologoma Diana Nalubega kakati kambabuli ate abaana abakabi sebo mumulaba Felix the superstar mumulaba ne Wizo mumulaba ate abo bakabi era Wizo kye yakoze yaswaza family ya Chameleone. Sound anayogera jaji sound anayogera mvuma abayingi leso ne verse kale sebo baje point kisebuya maze kufinga pia wanaona